Stunt coming in from Pallaso alongside alien scan abana stunt yebadde nungi nnyo era wenkuwulira anko katu bagamba mbu theatre ene gudde muko naye okugisitula bana abaana nga bali eno bagada bugazi nga ya kibenga basobola okutuulira ddala wali kabuzeemu katono ate nekinnuma TV nene nabambo agakagwawo nze ungambye mbu agakambadde maye basse muntu bannange zenange ekisooka ku TV kwembadde omukulu agambye waliwo agakagwawo ne basooka ne bagendako nembulango nembulango omutima zeno stories za PR ne mututi olaba nagayisima nga bamukubye amasasi bagwawo tegasasamaza nekigenda kukola mu mawulire era kakati omukulu kyabadde ayagala sawa zino kyetu reporting mu kaseera kubanga nze kyemanye ku gundi ku alien skin nze kyamulabako n'amaaso gange abeerako nayo olumu amazima gali nti egali gyatambula nayo ate Pallaso atambula n'abantu kati kankubulire munga balabye ka video yako bali balabyeko kibanda gwe bakuba empi nawanika muganda wa kubino sibya kuwanika omwana wanika nakocha bunwe nakukube bunwe ate ngono yali gundi yali bouncer wariyo okitegere kakati ono katemba so ekintu bakibaze bulungi bwotunuulira kirungi kuba sawa zinatunulidde omuntu aliko yasooka nagezaako ku David Lutalo sibayimbi balai mulaiti tebajja kukola so kakati wano nga tunatera okutuuka ku kinyusi kya cricket oval ateeka abantu amatitiri abatiribiza nagamba katunoonya alien skin alien skin takola bintu nga tebamujjeemu era nga bwe twalipotinga wali ebya Nuupu bali bagamba mbu agende mu kuŋŋaana lw'abavubuka n'agamba sijja kulinnya nga temupadde wa Pallaso yamuwadde mmeka bamwokyezza kuba kati olaba naye Pallaso kyakoze kirungi kuba kati olaba alien yaliko ate w'abavubuka ate ebivulu bino bavubuka bani be bagenda boyina okugumula amatu aweyanense so bakibaze bulungi nnyo kiringa nga kino ekyagundi waliwo bino ebyalien mbu yagenda nasangani keizi nga womulabaawo bonamuwoninga stanti nyingi ezibaddewo naye nga stanti kyekyasinza okukola obulungi stanti eyankolera obulungiko ojjukira naye nandironze yakamenyo naye neyakamenyo teyakola bulungi kamenyo yakola nti tojjukira eyakamenyo nekikazi ki omanyi kati jjukira nze ndi writer wa movies zino script njitunuulira neŋŋamba nenjitunamu ndiisaaisaamu amaaso agengege nenziweyinga bwe ndaba nga tebikwatagana neŋŋamba bano abaana lwaki tebanoonyezaako ku lubowa naye eno ogirabyenge esikatiddemukko ekigireetedde okusikatira alien skin tatambulangako nga talina sikirabangako okitegeera billa sikirabangako entabo we yandivudde Pallaso yandipangisizza ejje oba livudde bwayina oba katwe okitegeera n'oli n'apangisa abaana ne basooka beeswitchinga nga bano abakulu bo baliwo kwesongamu nwe oba Pallaso n'ayitamu n'amubayemu okitegedde instanti yandibadde naye nga ne poliisi eri kumpi okutaakiriza kuba saidi yange yandibadde bweti bandyekubye kiro
ne tutategeera omuntu omu n'atereka video n'agita ku macha kakati bw'agita ku macha gundi ne bamutwala mu ddwaliro bamusanga mu ddwaliro mujja ku interview aliyeni kakati Pallaso n'asooka ne yeekwekamu olunaku lulamba nga talabika anoonyezebwa olw'obuvuyo bwe yakoze ne tufunako ne ku statement y'enanga weebale ondabe wendi omugezi ng'owandiika byanguwa anti kakati nze olaba ekindeetedde ekyo nti bano abasajja bonna bakibanda naddala alien skin gwe bwe batuukira ku extent ekugamba nti saawa zino bakompeyalinga nga ghetto president muganda wange toba mutene okitegeera era tebasobola kusanga awo ng'okoze ekyo otaaya butaaya Pallaso nakkuba empyezi ez'ejjenjeero okitegeera alien skin yavaayo n'akola statement n'agamba mwana ffe kitutambuza n'amagye gano redi enfa gye yafaamu yaliko ebibuuzo ng'olaba insecurity n'enfa ya AK47 era nayo yali ya insecurity kakati ffe tulina okutambula nga bakibanda nga tunywedde wuuyo bamukubye nga gona nga musuubuzi alabeka video konna Pallaso akuba yenna atadde emikono yenna atalalamba ku kibanda we makindi omwana akuswija bunwe zonna zirese asose gwe obadde kigwo emmeme bagireka mu bbanga awo jukira ayambadde kasirivule esaako kabukabu emmeme yo nagimulekedde wano tezikola olwene ye South Africa yagala kakati neno nze manjagala akasente katono nnyo kakati neya Pallaso ogiraba eyo eya South Africa namulaba nina gwe nali naye nze nali neebase kuba yali yakiro basanga munaana kakati gwe nali naye ngendo muwulira afeesa nakulakola ka Pallaso waffe bamutta nenkatulakolera gwe nno girodda mu katebe TV zaano nazo kati baba wadde mmeko babe bataddemu ensimbi balika anti be bamu ku bavujjirizi omuntu yenna kasoboza agakagwawo mu mbeera eyo okitegedde so ekivvulu Pallaso bane mugende muwagire Pallaso mugende mulaba atidde temumuleka firimu ze kuzituulamu bwa naffe steriyo nga mmeka kimmanyi guno nga mwenda gujja mugende muwagira ali wali erugogo alekera nesitandi zino muzitwale embuntuufu bayiri mu guyumba gwabwe oba bemazina kwetwalayo Amma berango subscribinga gundi ene tugenda jikuza bukuzeekula anti information akyafuluma sawa nga 5 tuyina kitugendo baletera nkambwe nnyo nenga berango subscribinga liking ate berango sharinga kwa muri agesigika muzade bengatron is my name abatumira ku bantu abanaja mu bivulu tutumira nnyo abantu abagendo kirabira wano eri abantu abagendo streaming live wano ku Megatron Media nokuba wa mawulire gonna ng'ekivulu kinaba kitambudde abali UK abo banki zonyo abali US nabate bambala nnyo okufaako obufi abali bwe tugenda eno mu Asia naddala mu kyondo ky'Abawarabu abo batukoze obulungi obutagambika manager namulese waali manager abatanna kitegera manager waali yabadde mukambwe nnyo yawolereza Kenzo mbu omusajja bamugandako dokolo obwezi iyo omusajja nendeta Mariamu omuzaana yagamba mbu Catherine kusasira yetega presidenti bwamukuba entulubiro kutidde mbu yetega president era bimugwana kusasira yegendereza ebbina lyagira nga bwasunda ebbeere mu maaso ga president bane tukomawo ne story ndala nnyingi temuvaawo tujja n'olutalo